Tuyimbira ku mukutu ogwa Uganda Lifestyle nze Sigabo Mureshidi kati omwimbi ali skin gye buvuddeko abamabega twalabanga alina ekipapula kyataddeko omukono n'ekisinde ekya Democratic Alliance ekikulemberwa Mathias Mpuuga obubaka wa Nnyendo Mukungwe era baneeno ne bakkiriziganya okubeera nga bakolera wamu. Kati gye buvuddeko emabega ali skin yazenga ayimba munnange ku mikolo egy'enjawulo egya gavumenti era nga obukeredde olunaku olwaleero yasobodde okuba nga ayina byayimiriza era bino yabiyise nga ateekayo obubaka ku mukutu gwe ogwa X kosa ne Facebook. Ono yagambye from today onwards NRM officials are not welcome in my home, office or any part of my space unless you are a fan. Those who booked me for your political campaigns, you can come and collect your money back. I will no longer be associating with the NRM officials in any capacity. Wakategera, mwade babusa nti oluzungu talumanyi. Huyo yasobodde okubeera nga alutayipinga n'olutayipinga n'ateekayo ng'agamba okuva n'olunaku olwaleero abakungu ba NRM tebayanirizibwa mu maka gange, mu ofiisi yange oba mu kifo kyonna ekyange okulekanga muli bawagizi bange. N'agattako n'agamba abo abagenda maaso n'okubeera nga bamubuukinga okubayimbira ku kampeyini zaabwe basobola okugendayo n'abaddiza ssente zaabwe. N'agamba takyakolagana n'abakungu kuva mu NRM ku mutendera gwonna. Bwe bubaka bwe yasobodde okubeera nga ateekayo. Tubadde tukyali ku bubaka bwa Jeno Muhoozi Kainerugaba nti atwitinga kino abandi bagamba asiya bitwitinga kati neeno tuyina bwe tulabye obufubutukayo tugambe nti nno si yabo twitinze kati tulowooze eki mu mbeera bweti. Bino nno we bijjidde omukulu ono ekyamazima abantu babadde balina ebigambo bye bamwatakingako nga bagamba alina okuba nga akolera gavumenti. Okusinziira ku ebyo ebize bituukawo, ekisooka bwe yagenda maaso n'okubeera nga asindikibwa eruzira ku misango giri eri egy'eddwaliro ery'ensambya n'essimu, ono twamulabanga bwe yavaayo yagenda n'asisinkana Lieutenant General Nareiso Proscovia bye banyumya tetumanyi. Kati twamulabako ng'ali ne Bebekulu ne Kenzo era nga balina bye banyumyamu okutuukira ddala twabalaba nga bali ku State House Entebbe. Habulemu n'amanya bano bandiba nga bagenzi sisinkana mukulembeze w'eggwanga. Ekyo olwo kiba kimaze okulaga nti alina gy'akola ki. Kati mu officials Kenzo oyinza obutamubuusa maaso kubanga bamuwa oba presidential advisor ku creatives, kitegeeza abamukungu wa gavumenti. Bebekulu okutandika ddala ku security gy'alina n'esse gy'alina naye oyinza obutamwawula na NRM naye ku side endala bayimbi kati nabo yabagobeddemu oba Chameleone naye balinawo ekifo kye bamuwa n'abalala. Full figure ne presidential advisor question mark nabo tugambe nti yabagobedde wamu ng'oggyeko bali eri abalala be tumanya bali mu gavumenti. Kati tetumanyi ki kyamuwaliriza kuteekayo bubaka naye bo bwasobodde okubeera nga bufuluma. Yatandika mpolampola bw'atyo ekivulu ku Freedom City nga kimaze okubeera nga kiggwa n'agamba mwabagamba nti naliddemu abantu olukwe
naye mirawo ne mbagamba nti nno ndikukolerera mmwe okiwulira era okakkana mpolampola nga ye n'ekibiina ekya NUP kati buli omu ali bibye naye ngera bwolaba nti yakolagana n'ekisinde ekya Democratic Alliance ate nga kyo kiraga kirina ku opposition ekyo kimu gavumenti naye eri eno etunulidde opposition obutagikisuuza bukulembeze abamu bagamba DA ekulemberwa ow'ekitiibwa Mathias Mpuuga yandibanga erina akakwate ku gavumenti eri mu buyinza kuba mu biwulira oli n'agamba abo bakozi ba gavumenti kati omuntu ayinza okwebuuza kino yakitaddewo okulaga nti takolagana na NRM akologone mu bujjuvu ne DA Mathias Mpuuga silo nga bali mu kintu kyekimu ng'abantu bwe balowooza oba byonna biri awo fulufiga naye ayina ensonga zeyayogedde era n'amugamba ffe tetweguya tuli self-made oba ogenda genda twemala musajja akatukulembera emyaka ejiri eyo mu 39 nga tonatandika nakuyimba kati golowooza ovaawo kinaasazaamu obukulembeze bwe kale katambi kafulufiga ayogera nze Ssegawa Rashid Alliance okutegeera omuli muntu alina entegeera ye n'empulira ye bannayuganda tugenda tufokasinga ku mpulira z'abantu ne tulema okufokasinga ku mpulira zaffe kati ye Alien Skin yagenze wandika ebintu ebyo ng'ayina empulira ye n'entegeera ye eyetengeredde era yatengeredde ku ntegeera y'okuwandika byawandiise you know so mu byonna ffe nga ffe abawagira President Museveni wa NRM bw'oba otugobye thank you so much so what which is okay first of all to self-made kati mbo bayinza okwawula ne Alien bwe kiba kisoboka tewali kintu oba njawuka ne benazaalibwa nabo kati atogenda by'obukulu ng'enviiri kibalekawo abo badde batinkiza naye be bamanyi kyayogera olowooza nawagira muntu kyayogera olowooza akikakasa oba nkuzaayo ku bintu nkuzizaayo ku bantu benjagala omanyi lwaki Rokechi yannuma nnyo Rokechi njagala nkubulire lwaki njagala Trump lwaki njagala President Museveni lwaki njagala nga like nagambya ne omulala era wa Libya Donald Trump ne Muammar Gaddafi njagala nnyo omuntu ayekiririzaamu ayina confidence oba akasente mwamu akatono njagala akaki ono Mr. Fangon ani yamuwa mwaba NRM abadde akolera ani Alien Skin mwamukotinga bubi mwaba NRM Alien Skin mwakwata kale ne mujingiza mu politics